الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. قال بعض السلف abasokawo abalongoofu betugamba nti tuli ku nkola yaabwe, betugamba nti tuli ku nkola yaabwe, ekyo nno ekigambo mu bannafiqhi kiina makulu. Betugamba nti kiba kitegeeza nti tugamba bugambi wabula tetunnagituukako, kubanga wano waffe e Uganda singa omwana omuwala agambe waabwe nafunye omwami agenda okumpaza, ne babuuza kiki nti musalafu, mutusse ku lwaki? Nebabuuza nti lwaki? Abo mpisa mbi. Newebuuza nti abasalafu bwe batyo bwe baali. Abasalafu nti muntu akwecyanga kuleeta buvuyo, okuyikyawanya, okuyiwa bino, okuyiwa biri, nti omusalafu wuuyo. Abadan kyebanga nti ffe tugamba mbu tuli baki, naye bali abasajja baali ku birala nnyo. Tusaba Allah naffe atuteekeko ebyo baaliko, naye nga tukyabulamu nnyo empisa, entegeera y'ebintu, enkwata yaabyo. So nga amaka gonna bandigambye nti tufunye omukodomi musalafu bandiyisiza buyisangalo mu maaso, yaga nti alhamdulillah omwana affe akoze eki, awonye abayaayi b'okuno ku kibuga. Naye kasaba baga nti omusajja bafunye musalafu baga nti baasi batusse. Olwo ne tuloka twerimbika ku salafu, ne tulawo kasukaali kilo 2, ne tugiregajerega abazeeyi gye tugenza okuwasa, ne tubakkakkanya ffe tugenza okukyala, ffe tuwa ebiragiro, mbu bakyabo basalafu. Nedda ssebo bali babanga basajja bampisa, omulinnya nako n'ogenda, babanga basajja bakkakkamu, bakwata mpola. Naliko n'omusajja omu, musajja munabbida mukulu amanyikiddwa mu ggwanga, sijja muba walinnya, nanga nti wano obusiraamu bulimu emiteeko 3. Waliwo omuteeko ogw'ekibuli, n'ogw'okusipuliimu, n'ogw'abasalafu. Naye emiteeko gyonna egy'esatu ogusinga okubanga muzibu gwa kukulembera era abakulembera tubakakasa gwe gw'abasalafu, buli kaseera beekyanga, si bangu. Musajja munabbida mukulukulu mu myaka, mukozi wa nnyimbe, musomi wa dduwa, naye yaŋŋa nti emiteeko giri 3 niyo ogusinga obuzibu gwego, ate nga gwekuyawaniridde obusiraamu mu Uganda, kubanga ekisooka gwo gukola ddalasa, ate giri emiteeko 2 bakola mawuledi na lumbe, kulya muceere. Era naŋŋa nti ffe tumalako omwaka nga tubala tugenze mu dduwa mmeka n'ennyimbe mmeka, ate nga tetubalayo ddalasa n'emu. Naye abo abasajja bamalako omwaka nga tamanyi tasobola kubala madalasa gabaddemu. Ninaga nti abo be basinga okukola duruusu, be basinga okusomesa obusiraamu, naye tukusaasira omusajja abakulembera alina okuba nga yamira pini, si bangu. Newebuuza nti bebasoma mu ddalasa eri ebyo basomayo ebyo byokwecyanga. Naye abasalafu abasooka bagamba ebigambo bino nti omuntu yenna akyalindiriza tawuba nga alina ensonga zaawa nja kwenenya atasawufu, nja kukola tawuba ng'ensonga zaawa ozimanyi, nkyali muto, nkyabulamu, nkyayinayo ebbanga mu maaso, tewaliyo limbo n'emu, nga kuliko ekipande kigamba nti lilikibari faqati,
abasalafu batugamba nti tewaliyo limbo n'emu oba malaalo nga kuliko akapande akagamba nti lilikibaari faqati. ani avunula? yabakulu bokka. tewaliyo limbo n'emu nga kuliko akapande nti wano bazikawo bakulu baki bokka gyeri. kakati ekikweyuniza n'ogamba nti sinnatuuka kukola tawuba, sinnatuuka kuva ku bya buseegu, sinnatuuka kuva ku bya bukaba, sinnatuuka kuva ku bya kulaba firimu za buseegu, sinnatuuka sinnaba nja kukola tawuba nkyali nga tewaliyo limbo kuli kapande nti eno bazikamu bakulu. tewaliyo limbo n'emu nti bazikawo bakulu bokka, teriyo. oba yabalangira balina ze bayita royal cemetery wazikayo babbeeyi, naye tekubaako kapande mbu bakulu bokka, n'abato bakola ki? kati bwe kibanga tewaliyo limbo nga bagisaako akapande nti nemuzikwamu bakulu bokka, amakulu yenna abafudde asobola ogigendamu. lwaki owuza nja sawufa? omukisa gwa gukyaliwo, kola tawuba. okyalina omukisa okukola tawuba, millions nyingi nga tezikyalinayo mukisa gukola tawuba, ziri awo wansi zegomba akakisa koolina. millions zabali mu ttaka nga begomba akakakisa kokyalina nga bo bakalaba nti ka gold. millions zaabwe ziri awo zegomba akasira koolina nti nze ne bampamu akacyansi ngaoyo kalina nkoleramu tawuba. tebakyalina mukisa. kozesa akaseera akakakyaliwo akatono. abamu bagano osiba ennaku mumandi lwakuna nnaku njeru mbu bwe ndikula nja kukola ki? kusiiba. ani akugambye? naye nagambye kyalina emyaka 23 24 25 mbu bwe ndikola ki? bwe ntuuka mu myaka gyabo kati ngaoyo ayogera gyalina oyo ndisiiba. eyo gyolaga mu maaso gyoteeka kisoka tolina garantiya etuukayo. ekyokubiri waliyo ebyayo osobola okutuukayo nga buli kanaku olina okumira makerenda. onoosiiba otya? osobola ogituuka mu egyo emyaka nga buli kanaku olina okumira makerenda. oba okyasibye? kubanga omusawo agamba nti bulumira makerenda olina okulya ennyo n'okunywa ennyo. ate okusiba kitegeeza kukendeeza byakola ki? byakulya. awo nvuddewo nadde nkolako mu bitabo ewaka eyo. buli kyenasomye nekinewunyisa nnyo. omuzikiti gwa mukama waffe sallallahu alaihi wasallama, nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina, akakiiko akali kagukulembera kwaliko abantu babiri, iye ne Bilali. imam ye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, omwazinyi ye Bilal. omukugu n'alaga nti mukama waffe yali tasosola langi. executive eyali efuga omuzikiti gwe kwaliko abantu babiri, ng'omu mweru omulala muddugavu, ye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Bilal bin Rabah radiyallahu anhu wa arda. enzala ya Afirika mu Habasha esubira okuba nti yali Ethiopia n'obuso obuliraanyawo mu Ethiopia. ate nga Bilal bin Rabah radiyallahu anhu takoma ku ekyo kyokka, yali musajja muddu. kubanga ofunda n'omuddugavu nga si muddu. naye bwe yabeeranga nga muddugavu ng'ate muddu ng'olwo gukola ki? gujabagira. yali musajja muddugavu ng'ate muddu. owekitiibwa Abubakar Siddiqin radiyallahu anhu arba n'amusasulayo n'amugjayo. omusajja nannyonnyola ali mu kitabo nti naye gooza tebasondanga ssente ku muzikiti. ansi eri nti basondanga. era ffe tusoma lumu Umaru yaleeta emmaali n'alowooza agenda singa Abubakar, yayita nisfu, ekitundu ky'emmaali ye kyayalina n'agireeta n'agiteeka awo mu maaso ga masigiti. ziba teziri busa Abubakar n'ayingirawo nga tannakubaako nekyanyize. ye Umaru yamanyirawo radiyallahu anhu mu jamia nti bampangudde. emmaali ani eyagiwanika? kubanga tusoma ebyafaayo bingi nga bawaayo. ani yali awanika emmaali eyo?
executive meeting waliko abantu bameka omu mweru omu muddugavu ekyo kimu ekyokubiri oluvannyuma lwakaseera nga wayisa akabanga yamulonderayo assistant we bamutanga Abdullahi ibn Maktumu ng'ate muzibe namwongera ku executive meeting ekulira omuzikiti era batulaga ebyafaayo nti ekyamulonze ono omuzibe bwe baalinga bagenda mu ntalo bana balaba abatwala ate omuzibe takola ki tamutwala asigale nga addukanya omuzikiti ayaziine akime asaaze ate atalaba omutwala mu lutalo akoleyo ki era we yafiira nga executive meeting abe executive baba bayisa olukiiko wabawo abantu bameka owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kujjako kaddugala Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ne muzibe Abdullah ibn Maktumu radhiyallahu anhuma wa arda ba Abu Bakar ba Umaru ba Uthman ba Ali ridwanullahi ajma'in bali tebalina capacity ebera ku executive balina bwati mukama fu yakikola ebyo nno byonna abatunuulizi babijjamu ebyokuyiga abatunuulizi babijjamu ebikola ki ebyokuyiga wano waffe ku kyalo ku muzikiti baba bagenda kulonda amiiri oba kyeyamani w'omuzikiti alina ennyumba erabika obulungi ennyo ku kyalo alina ssente alina bwe bityo gwebukwasa genda ku muzikiti gwotunula olabe genda ku muzikiti gwotunula okoleki alina amaka nga galabikako noba tali serious nnyo mu bya ddiini kubanga waliwo emizikiti gyotukako nga kiyamani talinyana ku muzikiti ajjayo waliyo obuzibu okujjako egy'abasalafu bamiiri baba basiriasi abaawo buli kanaku ate abo abasalafu bakyalina enkizo gwe baba obwamiiri alina okuba nga abaawo si byano birala naye egimu tabeera nawo ayitayo bwalumu oba waliwo afudde ajja alabe nabeerabeerako awo katono n'agenda ebigambo ebyo birina amakulu we yagenda okufiira yakwata omuvubuka omuddugavu bamuyitanga Usama bin Zaidi radhiyallahu anhu arda n'amuteeka akulembere amagye emyaka 19 egy'obukulu muddugavu zigizigi kagongolo muto tulina abasajja abaali Badiri abaali Uhud balina experience mu ntalo we yafiira nga wadde Usama bin Zaidi radhiyallahu anhu arda era Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda olwakwata entebe nga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam agenze amabaluwa agasika okujja ku meeza ye kyusa omukulembeze w'ejje oyo omwana muto mujjeeko nabaga nti siyinza kusumulula mukama wange bye yasiba ekyo mukama wange yagenda okufa sallallahu alaihi wasallam nga akisibye bwatyo okumanya omuvuka yali muzibu nnyo nga akulembera okuva kwa Abubakar nga alekayo nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam abasigadde bonna bakulembera myaka 19 egy'obukulu muddugavu Abubakar yakwata entebe ya umma agikulembera bamugamba nti sebu tuyambe ejeko bawe ensonga eziwera tulina abasajja ba Khalid ibn al-Walid bali entalo zonna bazirimu abalwanyi bali wano ba Ammar ibn Yasir abatandika ekintu kino nabaga nti mukama wange kyeyasibye sikikwatako baba ye kennyini yalonda Usama oyo bin Zaid atukulembere yali akiraba nti ne ba Khalid we bali bin Walid radhiyallahu anhu yali akiraba nti ba Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu we bali balwanyi bakugu balina experience baludde nnyo mu battlefield oyo gwe yawa era tiyamuggyako radhiyallahu anhum jamia wa arda ebyo byonna ebigambo
tulina amakulu yali asomesa ffe kikyeringa ategeeza yalondanga busobozi si bitiibwa buvunaanyizibwa sallallahu alaihi wasallam yatunuliranga busobozi bwo kubanga era bw'otunulira okwaziina abaafuna abakkirwako okwaziina si be bayaziina abakkirwako okwaziina mwalimu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda ne sahaba mulala bamuta Budala niye baga nti alimu Bilal fa innahu anda minkuma sawta muyigirize ebigambo ebyo Bilal yabayaziinanga kubanga eddoboozi lidduka ne ligenda wala muyigirize Bilal yabayaziinanga eddoboozi kumwembirira abasingako ku ddoboozi lidduka busobozi bwe yatunuulira tukimanyi nti Umar ibn al-Khattab yali binywera nnyo naye nga ate akaloboozi katono akaloboozi kaki katono naye mulinde mu bikolwa so nga ate Bilal ate tiyali nnyo wamaanyi nnyo mu maaso naye nga eddoboozi ate liki lyamaanyi eyo ensonga gyenyagadde okusooka okwonako busobozi buvunaanyizibwa si bitiibwa ensonga endala abaana bali mu luwummula hadithi ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam etugamba nti muru abnaakum bisala idha balagu 7 wadribuhum biha idha balagu 10 wafarriquhum fi lmadaji' yayogera ensonga 3 bannafikihi ne bakenenulamu amateeka 20 mu nsonga ezo 3 bulogera bannafikihi omulimu gwa bannafikihi ye bw'oleeta ekigambo n'okiteekawo bw'oti nga tandika okukitunulira ng'afumiitiriza nga tandika okusokoolamu ebigambo ebitegeeza ebiyinza otegeeza ekyo kye bitegeeza tulifena kati ekigambo nti mulagire abaana bammwe swala nga bawezezza emyaka 7 bannafiki baga nti ekitegeeza atanaweza 7 tebamulagira atanaweza 7 tebakola ki tebamulagira kubanga bimutama wabula musembeze nnyo woosaalira akulabe akuppe ebifaananyi byokola oyo ati gwokola bwokutama bwonyenya olugalo ajja mumukopatandika omumukola abaana mubalagire eswala nga bawezezza emyaka 7 amakulu omwana yenna nga tanaweza myaka 7 sharahan mu mateeka g'obusiraamu talagirwa tteeka lyonna lya ddiini neweba hijabu wabula ayigirizibwa mutwale ku madarasa ku mizikiti ayige bamusomese wuzu bamusomese swala 5 magaribi isha subuhi dhuhuri asiri tahiyatu byonna some nitumulagira oba ogenda ku muzikiti mukwate ku mukono ogende naye omuteekaawo oba azannye oba asadde tekina buzibu tulagirawo emyaka emeka emyaka 7 mu ddiini yaffe y'obuyisiraamu ye siteegi esookera ddala omwana okukyusa obwongo era gyakwegendereza nnyo kasita omwana aweza emyaka 7 aba avudde mu siteegi esooka nagenda mu siteegi ey'okubiri era akkirizibwa n'otusaaza oba isha oba ettalawuya oba dhuhuri amakulu akkiriza otusaaza swala ya wajibu neya sunna kasaba nga aliwo awezeza emyaka 7 okudda waggulu atanaweza tatusaaza kubanga siteegi esooka aba kyali mweri mu siteegi ey'owansi nam ku myaka 7 kwe tulagira eswala n'amateeka gonna tutandika okugamulagira ku myaka egyo nga hijab baba mwana muwala hijab eno mulagirwa myaka egyo 7 amateeka gebeeyisamu nga tufunye abagenyi ewaka kubanga abato balina amateeka agabo agabafuga nga bagenyi balabise ewaka amala okubuuza yagenda kubanga jjukira bo obulamu bwabwe muzannyo bajja kukutomera soda w'omugenyi amala okubuuza yakola ki yagenda bazanye emizannyo gyabwe bave wano okuuma empisa n'ensa zaffe eri omugenyi
ku myaka 7 tutandika omulagira nga tekinabira 7 tetulagira tuyigiriza buyigiriza ku 7 netulagira naam emyaka 7 egyo mikulu Imam Shafi kwe yatandikira okusaaza abantu e Makka kubanga ye yalingawo nga ina Qur'an enzito yali muto naye nga yo Qur'an enkulu mu nsoma yaayo era wabanga yaliwo nga yasinga kubaliwo okusoma Qur'an atusaaza myaka 7 okudda waggulu omwana w'emyaka 7 tebamugoba mu layini akka wansi w'emyaka 7 tusobola omujjamu mu layini kubanga ebiseera ebisinga akka wansi w'emyaka 7 mujja kutandika okusala nga ali mu layini abeeko byalengera agende ekyo ekifo kisigale nga kikalu so ate emyaka 7 n'okudda waggulu kizibu okuvaawo kubanga aba amaze okujjuluka okuva mu stage esooka nayingira mu stage eyokubiri hadithi ya Sulaiman radhiyallahu anha wa arda uyafumba ekijjulo kya misana nayita mukama waffe sallallahu alaihi wasallam agenda alyeko ewuwe ekyemisana waliyo omwami Abu Sulaiman radhiyallahu anhu arda ne mukyala we Sulaiman radhiyallahu anha ne mutabani waabwe emyaka nga 8 egy'obukulu nabbi n'agenda nali ekyemisana bwe yamala mu nnyumba mulimu abantu 4 mukyalo omu n'abaami 3 nabbi n'ennyinimu n'omutabani nabbi n'abasaba basaziira ka 2 kati basangamu obuzibu okusimba layini tata Sulaiman yalowooza agenda kusimba ne mukyala we emabega wa nabbi ne mutabani waabwe basimbe 3 nabbi okulaba bayimidde mu layini 3 n'omukyala nabbi namugamba nti lwaki oyimidde nti ate ono mukyala wange ono mutabani wange nabbi namugamba nti wadde mukyala wo wadde maama wo abeera mu mugongo gwo tasimba wooli oba muwala wo oba maama wo oba mukyala wo abeerewa kati omukyala bwe yagenda emabega kati tata Sulaiman nayagala gyasimbe kumpi ne nabbi nga kano takabala nti tekakola layini era nabbi nambuza nti atulwaki ozze eno nti ate oli muto namugamba nti musimbe layini n'oyo kubanga emyaka gyalimu akola layini ayawula akuze taibu wano ku myaka 7 bannafiki byonna babikenenula mu liteeka lino nti muru abnaakum bisala idha balagu 10 idha balagu 7 abaana mbalagire swala nga bawezze emyaka 7 byonna biri awo naam wadribuhum biha idha balagu 10 ku myaka 10 tuba omwana omukubira amateeka g'obusiraamu omwana yenna nga tannaweza myaka 10 takubibwa kibooko za amateeka ga ddiini ya busiraamu ku 7 tumulagira someddwanga ogenda okwebaka someddwanga ozukuse someddwanga ogenda okulya emmere someddwanga omaze okulya emmere byonna tubimulagira bulagizi naye ku myaka 10 tumukubamu sharia tekkiriza kukwata kibooko kuba mwanawo ng'omukubira amateeka ga ddiini ya buisiraamu nga tannaweza myaka 10 ebirala bino ayasize esowaani tubatumye amazzi emugga ne balwayo nga bazannya bali mu kapiira ebyo gwomanyi niye nti ozze waka akaana ka myaka 7-8 hijabu akakayakaluwa nti nakerabidde n'omuteekamu oluyi nedda tebakubira amateeka ga busiraamu mwana ali wansi myaka 7 amala kuyingiza myaka 10 ku 10 okudda waggulu oba okkirizibwa omubonereza buli tugamba okuba mu sharia waliwo bye tuba tutegeeza kugunjula na kubonereza si kwonoona kuleeta mabwa kuleeta nkovu kumenya nga abazadde betulaba ku TV ku mawulire embuya kubi omwana yabbe nusu 2 n'amwokya amazzi n'amwokya omuliro n'amusiba emikono n'amuteeka muwanika mu mulabba waggulu
ebyo bira kutemula okubonereza biba bintu bitonotono bukibooko 3-5 si kibooko 3-4 kibooko 10 kibooko 7 omuzadde akuba omwana kibooko bwemenyeka namuza mu taikondo waliwo abazadde abamu bwakuba omwana oyinza okuza nti muzanyi wa lesolingi bwamusitula mu bbanga bwamukuba wansi bwalengera flasika bwagisika bwagimukuba bwalengera omulawo bwaguleeta ng'ebigo by'abazungu ekibeerawaawo kyakozesa obwo butemu era bitogera nti omusalafu oyo abonereza omwana oyo si musalafu isi enkola yaabwe kituganya obusungu bubaawo omwana asobola okukola ekinoga nti kakati nze omusajja omujjumbize w'eswala omujjumbize w'eddiini nze nzaalo ono bwe yeebuuzaamu nti nze nzaalo ono obusungu ne buluka bumukwata nayagala amukuba egimutta yoyo ng'omuzaala ate si gwosoose kubanga ne nabbi Nuh alayhi salaamu yamuzaalako ate nga ye nabbi mulamba ayogeraganya ne ofiisi enkulu asobola okulagira n'agamba Allah nti omwana wange abeere kino eddiwa ne bagikkiriza naye omwana yajeema olwo gwe gwani owa Nuhu alayhi salaamu yagaana kaka gwe muzeeyi ebyoliko byakikadde nsi bigendamu ebyo fawula Allah amazzi gagenda kujja gatwala abantu ebyo nze nziramu ebyo ebyekikadde Nuhu alayhi salaamu ayogeraganya ne bamalayika ne Jibril ayogera naye awuliziganya ne ofiisi enkulu mwana yamulema olwofe bannamba lujega nakunkunyedda ng'enswera y'okumugugu mu bimu ku bizibu ennyo ku duniya ebintu byolina ebigenda okukuzitowerera ennyo kwekulera omwana agikamu nti omwana wuuyawo wabuvunaanyizibwa gwe byomubalira ebinamugasa mu fyuca ye yalaba bigenda mumutira fyuca alina byabala ye ogezaako ekisookera ddala kusaba nnyo Allah tabaraka wataala ekyokubiri omutandikirawo tomulinda tandikira ku myaka mimpi ng'akyakuwulira kubanga emyaka egisooka baawulira ggwe era abassa mu nkola bibyo kati waliwo emyaka gyatuukamu nga byomugamba amala kuteeka wali nasooka bitunuulira nalaba bimukolera bwe tebimukolera nabirikaawo kati awo ate aba amaze otoloka kubanga niwe oba omuyagala nnyo pozi munakubagala na bikonde ate tokyamusobola watukira mu myaka egisooka okuteeka byomugambye mu screening nalondamu niwoba asimbudde emisinde otasobola kumugoba pozi oyalagenda mulago ng'embirizi zeekaasa kubanga akola ttaani emu bw'ati gweolina kugwa ku ttaka kikimuzeeyi nti mbadde ngoba mwana obadde ofa naye ekikakati aye tadde waka tajja kusanga obusungu bumbeddeku mbanyala mukwate nga nkyalina obusungu omujjawa kali wakati w'emyaka 7 awo wonna 10 aba akyawulira bibyo byomugaba byakola ki byassa mu nkola byomugaba byassa mu kutayimu egenda tuuka nga nedda ebimumala nakubiteesaako nagga nti ekyo sijja kukikola olina kumutaayiza esooka kusaba nnyo kusaba kiki nnyo ekyokubiri kumutaayiza mu siteegi ezisooka kakati ekigambo ekigaa nti wadribuhum biha idha balagu 10 mubakubemu mubabonereze nga batuusiza emyaka 10 ku myaka 10 tubonereza omwana waffe singa aleka amateeka g'eddiini agayaala nodde wakati bagenze kujjuma babonerezamu eri yonna wasooka emabega tubabonereza oleko bagaye mugende kujjuma eno wakati w'omusanvu 8 9 kitundu awo oleko bagaye mugende kuki gwe kyokola wodde ogula mandazi go ninayo 3 ng'ogula mandazi 3 ani yagenze kujjuma nti gundi ate gundi yagenze ng'ojjayo mandazi 3 mugateeka wano buli yagenze kujjuma ajjewo erindazi ate agenze talikwatako
awo boga segaapo nene nnyo mu byogenda kujjuma era okakasa nti ogenda ddimu oliyuzaamu n'olyongera banne bw'oligenda kujjuma olirya amandaazi gange kubanga abaana bato oba bembeekereza ne bakwata amateeka g'eddiini buba buntu butono si biba binene tebiba bingi bujjasi olina kuba bwezi active buli wokumayo waka buswiti obwo bukeekikeeki kubakwatira kati mu myezi ng'ena oyinza okugulayo amandaazi lumu ejjuma eziddako zonna nga tayosa amanyi tata ayinza okuleetawo amandaazi ekiro nesifuna kumbe no yafunamu practice n'omukuumira awo naye kasa giwera emyaka 10 ova ku mandaazi taasadde ejjuma kiboko atasadde ejjuma kiki kiboko ku myaka 10 okwo kwennyini kuliko amateeka amalala nabbi gatugamba sallallahu alaihi wasallam nti wafarriquhum fil madaji ensula ekyusibwe amateeka gaffe aga shariya tewaliyo muntu yenna mukulu asukka myaka 10 kudda waggulu akkirizibwa kusula ne munne neba mulenzi ku mulenzi neba muwala ku muwala tetusula ku kitanda kimu embeera bwe beeganye ng'ekalubye nnyo tusobola ku kisenge lumasule mu kisenge kike naye ngabimanyi ensawo yaffe bweyimirire tebijja kusoboka ne tujja tugatta ebisenge kati twawula abawala n'abalenzi abalenzi babiri n'ekisenge kyabwe n'abawala kyabwe naye allah aba kukyakusobozeseza nga osobola okuba buli mulenzi alina ekisenge kike na buli muwala alina ekisenge kike bawule allah babawadde ku nsawo nga ngazi okulwanagana ne shaitaani obulungi bawule buli mwana muwala alina bedroom yiye n'ebibye buli mwana mulenzi alina bedroom yiye n'ebibye niye olw'obufunda bw'ensawo ne tujja tugatta ebisenge twawule ebitanda saidi zonna bawala balenzi ebitanda bwe bigana okwawukana nekiba nga bagenda kwebaka ku kitanda kimu twawule ebikunta buli omu yebike bulangiti yiye tebabeera wansi mu bulangiti emu ekyo nno kijjaku ekyo kyekisembayo ng'embeera zonna ziganye abantu nga batandise okukulamu abaana batandise okukulaakula myaka 11 12 sheitaani ebatayiza mangu nnyo mu by'omukwano era baba balina ebifaananyi bingi mu bwongo nga tebabitegeera negye biva najja biraga sheitaani balitira obigezesa balabe sheitaani balitira bikola ki obigezesa bwe kibanga ng'embeera bweri Kampala wano kizibu baawula byonna ebyo bitogedde buli omu mwe bulangiti yiye n'emitwe bagikyuse ono ateeka mirannamiro wono nono ateeka mirannamiro wono waki beerinye mu kamwa kale naye nga tebatadde emitwe sayidi emu ne bulangiti ekyuke akawaayiro akakkiriza omuntu yenna asusse emyaka 10 osula ne munne bwe kibanga kya bwalumu mugenze kuziika eri waffe mu kyalo musuze wa jjajja muli bangi temujjaawo bulungi ebyokwebika tebimala ati waffe lyantonde obunyogovu bungi awo muyinza okwebika ebulangiti emu ekikuntu ekimu abantu bakkirizibwa okusula nga bali bonna ku buliri bumu ne bebika ekikunta kimu mu kisenge kimu ku kitanda kimu abakka wansi w'emyaka 10 abo tebalina buzibu kubanga obwongo bwabwe bukyali wala nnyo n'okumanya ekikula ky'abantu mu kiwatu muno mu mugongo muno mu kifuba muno obwongo bwabwe bukyali wala era amanyi kulya na kuzannya talina kizibu ku nsi kuno naye bano myaka 10 kudda waggulu abatandise okumanya balina ebizibu bingi obwongo butandise okusumulukuka nam obwongo butandise okukola ki okusumuluka n'okubala ebintuntu
kyabya tugamba nti wafarriquhum fil madaji ensula iwo nabyagamba nti mubawule mu nsula kati bannafiki nga bo bamanyi bo abatasiba zikweya ne bayingirawo ne batenga okutematema ensula kijja yali ategeeza buli omu mufune ekisenge kye kiki bwekibange kale ensawo tesobodde nga ekisenge kimu bawule ebitanda bwekibange ebitanda biganye nga bajjako okitanda kimu bawule ebyokwebikka bakyuse nezizika y'emitwe ekikunta kibeere kyanjawulo tobateekanga mu kikunta kimu. Tusaba Allah atuwe obusobozi abaana bonna okujjamu omwana nti wuuno wabuvunanyizibwa sebo mukadde olina okuteekamu amaanyi. Kyenvudde ngamba nti abaana bazze bawumudde oteekeddwa okumanya mikwano gy'abaana bo bazanya nabo. Omwana yena nga ali waggulu mu myaka 10 olina okumanya emikwano. Best friend we ye gundi obudde bwo bungi bugenda nnyo ne gundi ono ogendeko ewaabwe olabe empisa z'omwana yo n'eddiini yaabwe waka kubanga ojja tutandika okuteekamu by'oteekamu nga bwasanga oli munabi munaazaamu. Eno oyogera bya dalasa ku Sande waliyo dalasa egindi Sheikh gundi asomesa fikihi, Sheikh gundi asomesa tafsiri, yo mwana wagenda wa mukwano gwe anyumya rabadabba balese CD wa kuliko rabadabba ayimba kuliko Michael Jackson yibi amunyumiza nti bijja mu bwongo awulire ebya dalasa byamugamba n'oli byamugamba kati ayinza omulagamu awo Michael Jackson byakola wali ku TV niikyanga kyanga olugwe byoteekamu oli byanazaamu jjukira nti oli mwangu nnyo akunazaamu ne byomuteekamu kubanga ayambibwako shayitaani asobole okusika ono bamugye ku byomuteekamu. Kikulu nnyo okumanya abaana bazze okuwumula gye balieka manya nnyo mikwano gyabwe era otekewo order siddamu kukulaba ne mutabani waagi kateregga oyo muveeko noonya balala bw'oba omuzudde nti alimu obulabe obuyinza okuleetera omwana wo okukosebwa. Osobola n'omulondera emikwano weyagala mikwano gende wa mutabani wa gundi waliwo ajja ati gundi ono alina mutabani we bwati abaana ba mwana muwala wa gundi ono muwala wa gundi ni muwala wa gundi muveeko kendere kusanga naye kibooko kyekino kyatugenda nti ku myaka 10 mbakubemu n'emikwano tugibakubira emikyamu. Mama wa Imam Shafi'i rahimahullah yakuza omwana ono n'avaamu omugaso mu umma. Omwana yali mulekwa yabiranga Makka kumpi nnyo ne Kaaba. Yali yamulagira ekiragiro nga alina emyaka 9 tova waka genda kuzannya nga tonnansomera Qur'an. Yamuwanga ekitundu ekyokukwata buli kanaku bw'okisoma nga tewakikutte tojja kgenda kuzannya. Kati ng'omwana omuntu ayagala omuzannyo kyonna ekiyinza omulemesa omuzannyo alina okukikolera amagezi kiveewo. Kasaba muganda lunaku lumu tojja kuzannya nti okwata obukwasi bwe kunemesa okuzannya nti kale anantegeera kwata wano okyecha kumakyanga yakutewo dda nga amusomera ng'agenda azannya enkya okwata wano n'amutega akanyeebwa ate Qur'an yagirabya ku njuba agenda ogira oti ng'agimazeeko mu kuzannya ye yamukwasiza bw'oba tubakutte teri kuzannya naye namukwasisa ye teyakwata era bwe yalinga asoma nga ye atunulamu muli bw'ati ddamu emabega tulabe n'agira ati agenda ogira oti omwana nga Qur'an agikoze eki. Omuzadde mukulu nnyo omwana akwetaaga nnyo omuwa guidelines ku shaytaani nekanudde amaaso gyali yawumudde ewaka wamu naddala basheekhe abasalafu abamu Allah bawadde ku ssente maka manene twetagamu bashamba booyi ali awumba alabirira bimuli ayiza mu motoka sikuganye bira ne shamba booyi wo niye abaana bafe abawala batunule neriiso jjoji oyo shamba booyi yajjawo buzzi talina luganda ku baana bafe abo. Olina omwana omuwala yazze yali yemaze sinya fa atudde awo ekivubuka liryawo lyoza mu moloka nakutereeza bimuli mumukeera kgenda kupakasa. Shayitaani wegiwadde gaapu ate yeezira gaapu ekika ekyo egyo emyaganya bwe yagita ekika ekyo tasula mistake yetakola mistake mu bifungo ebyo akozesa buli kyasi gy'omwoyo agikozesa
era shayitaani abakubanga yali muzanyi wa mupiira nga alina ttiimu gyazanyira singa yetwala ebikopo mu nsi yonna kubanga ye buli mukisa gwafuna agukozesa tazanyiza mukisa kyokka ate ffe tugimuwa nnyo emikisa kubanga ffe babbaaka ffe tudifendinga shayitaani olukaseera tugigabira emikisa ate nga tetera kusuubwa kizibu nnyo ku mikisa 10 995 egikozesa nesula emikisa egi ezo makisi ziba ntono wekaba kalulu oba tabaitayiseemu 95%. Era ensi yonna yaga nti onatakuba kalulu aleruka yakubye munna kalulu 95%. abalala wakati tulina obahawusi gaalo tulina batabani baffe yazze kuwummula abasalafu ebintu ebyo byonna babyegenderezanga naye gwe tofaayo mbu wazimba ennyumba ennene Allah yakuwa ssente wamala byaggwa tobiggwanga agwakyali mabaga abaana baffe tukyabeetaaga ssebo era olina obbayambako okulwanyisa shayitaani bo togibateera mu beefeeko bokka kasita ogibateera nti beefeeko obwongo bukyali wansi ye ina experience yalaba dda yalabako ku balongoofu ab'ebbeeyi olwo shayitaani ayinza okukulumba nga yaliwo ne Hassan al-Basri nga waali Hassan al-Basri omutegeera yamulabako bannayimaani abo eziwo waggulu kakati ffe imaani ezaffe mulimu kaki era egiramu bugizi bwete ogwokusatu ng'oli ku ttaka kati abaana luwummula abazadde omwana abaana kasi baweza emyaka 10 ebyo basindika mbu agenda akyali awo mulire wagundi agenda akyali awo mulire wagundi bifu security yayo togyesiga mwana waffe muwala mu myaka 10-11 abaana baffe abamu bafirika batera okugejjagejja emyaka 9-10 aba ina figa oyinza okuza mukazi buli kimu omusajja kyeyandibadde yeegomba ku mukyala akirina ng'omwize wasengaawe security ogyekakasa eriyo wali ebivuukavuuka bibeeraawo ku muliraano era bw'ogenda otunulira abaana abasinga okufuna obuzibu mu holiday abo gende wa anka we egindi gende wa jjajjawe egindi ate oluusi gye bagenda okuwumulira balina ebitiibwa bya bbeeyi bamuyita mwami bamuyita mukyala nga lukagaziwa ati kubanga akimanyi bampita omukyala waliwo services zirina okuwa kati nzibwa ddaani bwe manze mukyala wano wampita mwami waliwo services zirina okukola ki uweereza buno myaka 65-70 ogende buwumule myaka 11-13 taddayo abeeraawo wali security gye weese okujjako nga waliwo ebifo mu b'eŋŋanda zo nga security eriyo ogirako obuyinza ogimanyi ogyekakasa niyo okumala gaweereza amasomero agasinga g'ebisulo abaana abawala bafuna embuto mu holidays naye nga bagenze kuwummula sika ogenda ogera oti nti bwe natuuka ewaka taata naŋŋamba ate ŋŋende wasenga ate bwe natuuka ewaka taata naŋŋamba ŋŋende ewa jjajja kati wa jjajja eyo gye nalindaze nankani katumale okwazina insha allahu taala alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abaana ebyokugenda okuwummula tojja kugamba nti ajja kyalako mu ŋŋanda ekyo kizibu akyaleko naye katono naku 2-3 zimala kubanga era ne wabaze kukyala naku 2-3 abatana kumanya nnyo gavubukavuka baliraanwa bano nimbu holiday namba mwezi mulamba ali eyo emboozi basukwa kukuba mboozi mpola negwa makerenda ebiddako bijja kuba bizibu omwana tajjikamu takuzika kujjamu omwana nti wuuno wabuvunaanyizibwa oteekeddwa okubanga gwe kennyini olina tabhiya weesaddaaka weerumya weerekereza ku saidi y'omwana omuwala ku kwambala kw'omwana omuwala abaana abawala obuzibu bwabwe buli obusookera ddala tubagayalirira ffe kennyini abazadde tutya omuzadde alwawo kakasa nti omwana we mukulu
leero mbaddeko wa mama wange naye nga akatabani kange esajja ekkulu mbu katabani kange agamba lira nawe mukatabani kange nkazize ne bajja balabe akatabani basanze esajja eriki ye omuzadde alookakasa nti omwana akoze eki akuze kati abaana abawala tubagayalirira ku byokwambala tanaba nomwambaza akajiini kamukutte nemugenda mu tawuni myaka 9-10 tanaba wogenda okuzuukukira bwoti nti kati kyalabika naakuze nga olireeti kyavudde akugamba nti wano wetubalagira eswala ne hijaabu weeri ono ye yagaa nti mulagira abaana eswala munafiki nagaa nti hijaabu eyingira awo ku 7 nagaa nti ku 10 mubakubira eswala ne hijaabu ku 10 tuba tugibakubira era singa akulema okulagira mangu hijaabu nojimukubira kubanga omuntu atondebwa nga alina ensonyi ku mubiri kuno kubaako ensonyi kuno ez'obutonde ku bisambi kuno ku ntumbwe buli womugayalirira n'atambulanga mu kibuga wuuyo mu paaka ali nennyina oluusi ali naawe mugenzi mu supamaketi ayambadde buntuntu bumusalankwawa ensonyi ez'obutonde zitoloka kali ate bwamala okukula ali myaka 14-15 abavubuka bavuga bodaboda bamaze omumukakasa nti eyo figa gyolina eyo ekuba abalogo nga otandika okumugamba webikkirire oswadde ensi yonna eri gyempita enkakasa owulire bampa buwi makisi gwe nga toŋŋambu njibike mujja kukubagana bwanaba kuyambye ennyo ajja biteekangako nga wooli baweta bwate ekigere 1-3-4 ngaafaako wabiteeka mu kisawo omwana ono buli omutayiza manguko hijaabu eno ku myaka 7 ensonyi ziri ez'obuzaale biidhinillahu zikuuma ne zisigalako ne zitatoloka n'akula n'ensonyi ze ez'obutonde kati agenda okweza emyaka 16-17 biidhinillahu ogenda kuwummula ate nga okyamulagira hijaabu yolere yenyini awulire nki ensonyi ofuluma ewaka nga teyebise naye zimaze otoloka oyagala kuleeta ebiri duplicate byofotokopinzekobirankananka fotokopi efaanagana original copy ziyinza okufaanagana era ebyo byonna byogenda okuleeta ebijingirejingire bimuteekeko mubike bikooti era birabikirawo omukyala nga yazzaawo nga yebikiridde osobola okumanya nti oyo okwebikirirako kwa kifuba basobola okujja babiri nomanya nti ono okukwe kwa kifuba ono okukwe yategera byakola era abikola bijja ku ntabo ya mutima naye ono walaba mukaka osobola obbalaba era bino kulaba amatu agamu gayiseemu bu earing bulabika bino kulaba wano waggulu wano enviri ziyiseemu obulankanankani bwa fiitingi buhijaabu bwalimu naye olinga ekyo kya butonde kya buzaale kiva ku ntobo ya mutima nga amatu gajjawo galaba kyobulaba ogenda ebuwala bwawo busajja bukuuma nalabako omukyala lumu alaga bba olugoyi lwayagala luli waggulu nawanika omukono asonge bwati hijaabu ye neeserera bweti naye obwangu bwe yakozesa okusikabika omukono gwe mangu bwati ng'alabye nti weetuli tumulabye era yagamba bba nti tetukyaguze tuve mu dduuka nswadde tetukyaguze lino edduuka tuliveemu nswadde bali balabye omukono gwange mukono kubaki bamujja mu buto ng'alina ensa ziri kuli ku sikiini siziba birowoozo bulowoozo abanankani bana babikoozi tulina engezigezi omwana anazanya atya kati nankani giri baabwa yeetaaya atya ng'azanya ani agenda tasobola kuzanya ani agenda tasobola kuzanya gwe muleka azanye nabyo beepene badduke babuuke nga kwekiri ku mutwe talina buzibu oba kigubye oba kifaananye kitya ffe tulina bye tumwagalamu birala naye ebyo byetuwuza mbu akyali
osanga sahaba ali mu moroka n'aba naye bonna basatu bawala tekuli yinno shekhe naye tekuliko n'omu ebikiridde myaka 9 8 7 balyomu mugenda watugenda Luweero kilomita za 3 bambadde batyo yalowooza nti bakyali baki naye walitegeerera bwati azuuke nti bakuze nga bakutega bitimba tulifena kati nga malize ebyokuwumula kw'abaana ebifo abaana bagende basome eddiini ebifo babiranze wano wedda basika byogera wa ne kato ani gundi sheikh gundi omwana wadde alumudde mutwale bamusomesa edduwa yige swala yige wuzu byonna ebyo byetukozesa ffe tuli mu nsi tujjukira tuli mu nsi etabika n'eddiini ziringa mitwalo na mitwalo kati olina okuba nti omwana omufaako ennyo ku ddiini ebeere y'amaanyi nnyo gwe ku kiyama oba engomaze okugo katugendeko mu bibuuzo insha allahu tabaraka wataala namunagamba sheikh salamu alaikum sheikh nsonyiwa buzibu ki bwe tufuna ku bifaananyi ebireetebwa mu muzikiti ng'amawulire ebitabo ebitali bya ddiini omuzikiti gw'e Makka n'ogw'e tebakkiriza kuyingiza mu mawulire newspapers naye jjukira nti amawulire ge bagaana ewaabwe si ge ganagaabukedde ne kamunye red paper amawulire agaabo agatali ga buseegu bagagaana okugayingiza mu masigiti kaakati olwagaffe ogamanyi sijja gawogerera nnyo kute mawulire gaabukedde gaani oyingira mu kiki masjidi yakoleramu ibada wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada emizikiti wetwa tuze mu masjidi batuze wa Allah fi tabaraka wa ta'ala mawulire tegandisaanye kuyingira mu masjidi galeke olaba ganye gali agiwa bagatalina nnyo nankani bifaananyi bya buseegu bategaffe wagafaga wano oliti n'ebitabo ebimu ebitabo bya ddiini tewali buzibu olina ekitabo kya tafsiri kya Bukhari Muslim n'olwo ebitabo tabeera ebirala nga tebyandisaanye biwaliwo bya love story oliti masjidi yeweebwa ekitiibwa nga bwe tugana tuli basalafu tetukoma ku bigambo tubayigeko obukakkamu bwabwe enkwata y'eddiini n'ogikulembeza mu byonna n'okuginoonyereza buli kamu akagyogerako olabe nti akategeera akasse mu nkola nga tumaliriza basika asembere wano tetusobodde kugenda leero okwogera ku al-li'an olw'ensonga zino ez'okuba nti abaana baffe bawumudde ate nga tubeetaaga okubagunjula abasalafu batwalanga abaana baabwe mu madalasa fahafidhu fi sigari wa ballaghu fi lkibari ne basoma irimu ne bagikwata mu buto gye basomesa mu bukulu era omu ku basalafu yatwalanga omwana we mu madalasa n'amusomesa nnyo Qur'an n'amusomesa hadithi abeera naye mu madalasa n'asoma ebintu bingi nnyo omwana oyo n'afa nga alina emyaka 9 omwana we n'amufaako nga alina emyaka ki yali amutendese nga nenge gyamukuttemu alina byamwagaliza mu bulamu bwe mu maaso n'amufaako nga alina emyaka 9 naye ebigambo byayogera omusalafu ono esooka yagamba nti omwana ono agenda kuba kyakulabirako eri umma mu myaka egijja ne bambuuza nti ate afudde kitya nti kigenda kuwandikwa mu bitabo nti omwana nali mutendese n'afa kubanga ku myaka 9 yalina Qur'an yali hafidhu al-Qur'an nga inawo n'emitwalo ng'ebiri egya hadiisi mu mutwe ekyo kisaaga ekyo Qur'an eri kuki n'emitwalo gye egya hadiisi ng'emeka niye yamufaako mangu myaka 9 egy'obukulu n'amufaako n'aga alhamdulillah niye ajja kuba kyakulabirako eri abasalafu abaliddawo abakhalafu abalitusikira nti omwana oba Allah akusobosezza mutendeke An-Nu'man bin Bashir sahaba mulamba yogera hadithi egamba nti inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun wa baynahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Eyo hadithi mpanvu eyo. Nabbi yafa ng'omuvubuka yalina emyaka 8
radiyallahu anhu arda nabbi yafiira ine myaka emeka niye ate asomesa hadithi ziyasoma ku nabbi ngaga nti sami'tu nawulira nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam kyokka nabbi yafiira ine myaka emeka kubanga muzeeyi Bashir tiyamuleka ti student yaba mukukola ki mukusoma naye wamala omuyitawo bwotyo kati ne haji bwaba hajati yaba omukyala ngali mikolo gya hijja ne haji ye mwami weyigwa khalas ne si zambi omuyita nti haji kubanga si ibada just nicknames zibeerawo hafiz esooka kiweebwa omuntu akute Qur'ani naye lwakuba ffe tukivunula bubi hafiz kitegeeza omuntu akuuma Qur'an kubanga qila lilhasan albasar bagamba hasan albasari nti fulanun yahfadhu alquran nti gundi akuuma Qur'an naga nti bali alquran yahfadhuhu Qur'an yemukuuma butagwa mu haramu hafidhu kitegeeza omuntu akuuma Qur'an enamba ku mutwe n'agikuuma kubanga agikuuma aweno gisome nnyo ebitagambika buli kanekwe juzu 5 kubanga mukutoloka ekirako akasaale nga bakatadde muhaddith ye muntu alina hadithi emitwalo 4 mu mutwe guno gwe twalinawo omu bwati mwasalawo kumutemula temwina gategana muhaddithu ye muntu aweze emitwalo 4 eja hadithi nga giri mutwe gwe ng'atuddeawo butavuddewo gimwegiri kiba kitegeeza alina kapasite nga buli point gyasulawo kuliko hadithi buli kyasulawo hadithi buli kyasulawo hadithi buli kyasulawo hadithi ne oba yogeredde lunaku lulamba alina obuzito okukikola gweta muhaddith kakati waliyo hafidh mbamanyi bayirimu ya hadith ate nga bubategeezamu ekirala kubanga babukhari bonna bahafidh esooka abamanyi bonna babanga balina Qur'an tewaliyo omumanyi n'omu amaanyi atabanga na Qur'an ku mutwe abo babukhari bamusilimu baimamu maliki kyafe ng'oyitagwa kubanga Qur'an gwe musingi gw'osooka okusima olyoka oyiweko irimu endala kati bwe guba munafu nga Qur'an teriimu irimu tebasobola kubaawo na kati ebitiibwa nga amir ekitoga amiri mu lulimi olwarabu kitegeeza prince omulangira gwe bayita amir mu lwarabu mu lulimi so si mu sharia kati wano Qasim Nakibinge tumuyita al amir Qasim Nakibinge mu lwarabu bamuyita wabeera mukyala amira naye mu lugha al arabiya naye mateeka ga sharia amir yabakulembera umma asobola kubanga akulembera kitundu oba district oba kyalo oba muzikiti oba abantu kubanga nembeera basatu kubaka amiru mu safari kisinziira obuyinza bwalina n'obugazi bw'ekitundu tuli fenna n'ebitiibwa ebirala byetasobola kumenya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.